bya mabina kati ana mba mulina okweramula nti baba baagala ki baagala mmwe baagala amabina ate kyemukola mukola ki mukitegeera amabina just nti kyesinga okwebaza I provide for my family nga nkozesa my nyashi abalina sente abo mwana bagala kifiiriza oba kitegeera kitegedde otya mbamanyi abasajja bavuluba balina kiri nti kankirye nzekka nedda sigenda kukkiriza kuswazibwa mu ggwanga eryange Hello. Wano ndi mukwatakwatako nkwatirako mu kamera. Naye nga byonna bye tuli mu saa zino baana b'embalaga bonna bagenda nyeenya mabina tugenda mu Nyash video shoot ya Gloria Buge temuyinza butaganyeenya wallahi ndaba ono agafaanana ndowooza zezo video zemuwulira nti no video zemuwulira nti zijjudde amabina yeno gye tugendamu ye kabaka oganyeenya kale genda kumbuli onyeenya gaki yamusinze edda nabirabye ate agyewulira ogamba banna olaba tutandikire wano katini oli otya amanyi Masha Uganda gamba Uganda kiriso bana alowooza oli munene okwenkana mapu ya Uganda nga kiri kitya ndikiriya kiri kitya zizo wano embasanga ebbunga bangambye ebiwala biri ebbunga bikolaki manyi nengamba kansaleko mbuuze mukolaki tuli wano nga wotusanze tuze kushutinga video ya muyimbi agenda kumulaba tetwagala mu unveilinga kati mbuki mugole naye nga tebagambe kulimba baluyita Nyashi naye buli gye nvudde bagambe waliwo omuwala owedde atuyita kayambadde akapale kali awo kakikuusikuusi mbwagalina gonna ag'okunsi nkayi balimba tebabiwulira buwulizi nina gye nakulaba ku biiki okikola otya kisa kya Mungu okola otya okukola ekyo kyombuuzizza nkikola ntya kati gwe kikusasuza kunyeenya mabina kimabina gokka n'ebisigadde onyeenya ki ekirala mubiri gwonna obunyeenya naye buli omu atendereza mabina go kyakabo basinga kulabako mabina naawe ogeewulira bireke simanyi ogeewulira abantu bakuba bizinesi mu maaso bagwe eddalu naawe agaliwo amabina gakuyitako naawe Mashayugi wega nobunya bwe bwajja wano ne buli awajja akatuliko okutama ne kadda ku naye nga bye tugenda mu video shoot ya Nyash tetunaba kutandika basanze already preparations kiki ogisuubiramu nze si kyenjisuubiramu kyemmanyi hit already the hit good audio is hit ate yo video bigenda kuba biralamu trust me bigenda kuba biralamu kasita tugizeemu bwetuti kubyebiso naye nga byebyo video fe abagiina
mwabagirina babalonze babekakasa director tasobola kwejjusa simanyi oli lubuto oba walidde buli nnyo kacapizo oli otya oli bulungi ndi wano n'abaana b'amabina jaga obuze ku baana b'amabina si bubina ma nze mfudde banenge gye basobola okunjawulizako gwe agagwaniya bakutuma okuba egogolo ndukuce banaye nga mu makeup butudde abakulira no bakulira naye tebakulaba abakazi abakulira naye tebakulaba bafeeko beebuuza oli naye naawe lizzezzeemu ne kacapiza ageza amera ebbina nno bayira alina just gwataliraba bulabi alina naye lwaki abakati baba n'amabina amangi basomeranga abakadde mama semera wano mbuuzeeko regimu ekola etya kati mwe mukiikirira aba regimu eno regimu eno yeffe yemmwe tukyali ku video shoot yano nze njagala musoke mu mbuli ekingana kikwasaganya kiki abantu basuubire ki because these business zigenda before the video abantu basuubire ki mu video gyetugenda okugita abantu basuubire byakabi bweyeerere eno video just kulabisa bulabisa muze byekola kunyumirwa gwe bakugambye nti ogenda mu video ya Nyash kyo kyasoka kugira mu mutwe nze ng'omuntu mba mmanyi kyenteekeddwa okukola kasita akasimu kavuga nga kalina osagala ngamba bugambika ngende ndabise nange kakati nkambuuze gyoyita mukuba bana bagamba batya n'abalala mbalekerewo mu kifo kimu abana nobona bakyali nkyabawa waliwo ngenda beetoloolamu katini bangire katokoddekwana bwoti kati awo mwana anyumizeeko naye ekintu anyigeri gyakikolamu oli otya sorry kamera ekyuse tujongereko mu maaso kati nijesike bwoti otulaba okay kasooka olindeko soka mbuli bweki defense yo ki like Masha atugambye ebbina ddyo tulikozesa but era oba olina oteekamu ka skill akatono bwekyo ekintu kyoba osuubira okukola ekitegeera kangambe nti oluyimba we luba luzze you have to get that vibe of the song nowaayo kyonna kyolina weewaayo yeah mu buntu si mu buntu si wenna like sibalina waako kinnyonnyo ng'okozesa linnya ki mu industry basically nze ana byokka okoma Anataria okay leero tushootinga video ya Nyash video ya Nyash ffenna abali wano tulina Nyash naye atusinga Nyash ageze naye tujja kukikola namwe mwina gwe mwesiga gwe mutuma ekyo bwogamba omwana leero onagamba naye onansinzeeko kasita akuba akasimu bw'ati tewaba kubuuza kirala omanya mugenda muzi otyo kati expertise ye yakubira balina Nyash kasita akuba ati tolonzalonza tobuuza ng'omanya obudde bwebu kati obudde wakano bagamba ngenze mu video ate bambagambira kibyange si byabwe bwe banandaba wakabera mu video meka si nnyingi maama olagawa ngoji si nnyingi era kyemanya naye yinza n'okuba nga yegenda osooka naye nga sikufera basically mbadde just mbeera nabo ne tugenda gye tugenze naye nga siri mu video zino naye ng'ozeegomba oli olumu oyagala ozibeeremu enzaagala laba Katonda wakusudde ku ya Nyash nga gy'osoose genda kulabisa already gundi audio hit kati buli muntu alinze video naye nga tujja kikuba n'omuyimbi yennyini ajja kusiima
gomanyi byeyekola ku TikTok ajja kusiima Bugi atabukidde ku TikTok anyeenya buli ddakiika mumuleka anyenye eno ensi nfunda nnyo kuki ensi nfunda asobola okuba yakanyenyawo ne bamulanga enkya nti yafudde ko mmwe naffe katunyenye naye kakole byakola munange byekola okuba ensi nfunda n'okunyumirwa kyogamba ensi life is too short like Elijah Kitakazi Bupale nyimpi nnyo oyinza ojjawa nga nnene otambule wamu n'otuuka mukwano waliwo weefundira n'okakasa nti ntono maama tomanyi jangu onyonnyola abantu ensi weri life weringa obupale bwa Elijah Kitaka onoomunnyonnyola bompi naye bannange kiki kino lindako tukola oti Mukama Katonda abasimanyi oba abalabi mu biraba ebintu bino byendiko nze I do not know but kekyo Mukama Katonda mabega ne maaso byonna byasomye kati musaasire zaali ku kamera oba togamba obulamu buki mpingo nga mukulu Elijah sibiriimu naye kyogere atege sibiriimu naye tugenderaawo naye nga kiri kitya kirikiri ogamba gongo olina mangi just nze ndi bwentyo naturally temuliimu fako temuli lidagala kubanga ndi wa myaka 3 lwegajja paka nakati tugenda mu vidiyo ya Nyashi kiri kitya ya Nyashi egenda kuba shata just negenda kuba fire kuba audio yokka blood simanyi nakumanya audio buli akagamba mwana man luyimba amaanyi kati ate yo video naye abantu babakyayira ddala olwa Nyashi actually bakyayira ddala kitegeera so oyinza okuba ne muwala munno nga gwe tolina nga ye talina ate gwe ng'olina kati ekyo kyokka muba mutambulamu alaba bayita gwe osanga wa Range Rover n'ayimiriza gwe ye n'atabako nakyamugamba ekyo kyokka kikukyaya abantu naddala emikwano tukatyobola baffe twasaba ne twekolamu ka gurupu kaffe nga kabaki teri agenda kunyiigira munne nti bayisaani bayisenze kuba omanyi naawe ojja tutambula okuva wano nawali babeewa kuyita nti tetubigendamu nnyo actually ka gurupu tuli abantu 3 mwina mugalina mugesiga lwaki temwagenda mu gundi bali bakoze gundi eno Vince yali ekoze ya mabina yaliki balina pageant gye bali bakoze Nyashi Festival ava ku Nyashi Festival eya gundi simanyi envudde mu mutwe ekiwanda gye yalonchinga abagende wakiwanda ya mabina lwaki temwagenda tetwagenda nsonga tetwabimanyaako naye mubagenda tubagendera twali baseemu omuntu mashallah ye confidence yokaje okoze bulina in fact twali tubattamu mwoyo si muntu mwoyo kuba tuyinza okutta omuntu omwoyo n'asigala kati tuba twagala tutta omwoyo wotta omwoyo omuntu asobola sigala confidence yokaje bulina mu mabira gammwe yokka ng'engamba anti our Nyashis are our jobs as in mu kuyingiza kwaffe so oyinza obba oli awo ne bakubirayo akasaga mwana twagala ebiwala bya mabina kati abona mwe muba mulina okweramula nti baba baagala ki baagala mmwe baagala amabina ate kyemukola mumanyi okugazanyisa you know how to twerk shake it buli kimuba mukimanyi oba mumanya kiddako so kati awo tewaba nsonga ndala yonna kuba kunyeenya kulabisaamu aliwo don't your parents olumu bagambako ne bagana naye leero kisosiza actually naliko mu video emu nina video gye nali mulakuba sigijjukira bulungi so nali nkyalina ku shoot someone napostinga ka video ate bazadde bange bantu nnyo ba social media so kati bandi awo nga sibabaana kumaliriza taata wange nankubira mwana wange oli bice bibabambaza oli mwana wa seeka sabonze ndi munaddiini mulamba ndi musiraamu naye mushali yagalabika nnyo nawemba nyamba nabanakabaka katiddemu
Katambula kabatunulira. So yayomba nnyo nanyigamu awo ne mugamba mukwano ewaka nze ndabirirawo onkubya n'oŋŋamba mwana wange n'ogamba wange n'oŋŋamba mwana wange sinnalya mwana wange kino so I'm available osobola okuwa buli kimu ekitegeera I need to provide you guys toli wekka oliwo n'abaana bange oliwo n'abakale abaana ba bro wange yo kati ne mugamba mwana papa kasita ndeeta mulya munywa teri kibulawo waka awo byoba olabye byesonyiwe sirika busirisi oli ne wakubuza oyo mwana wo mugambe I'm proud of my daughter lwansonga providing mabina gakwadi birungi ki amabina nenge egyo kibuuliza kinti nesise nawe tell me amabina era engeri gyokibuuziza ekigambo ekyo naye tugendera abasali badde tusinga kwesibwa nga nnyashi nnyashi birungi byofunye mu nnyashi ebirungi byefunye mu nnyashi actually si bingi nnyo ebiri awo just nti kyesinga okwebaza I provide for my family nga nkozesa my nnyashi si mu kwetunda nti ngenze musajja ndabe nera naye wajja tumugaana kasita banga alina ssente abalina ssente abo mwana bagala kifiiriza oba kitegeera kitegedde otya mbamanyi abasajja bavuluba balina kiri nti kankirye nzekka ne bwe kiba kyetaaga miliyoni 7 kankirye nzekka nze zikiwa tebaagaliza nnyo naye nga sibagoba bambi sibagoba I don't check akadisa kakyali kaggule I'm available anti soko jonyirize kati ovaamu byaki I'm available lwaki naawe batidde nuli abatidde ate muliyinza butabatya kiki lwaki losses kyebanjogera kati omuyimbi yayimbye nti alinetwalira abali bafunye full package naye kufa oba ofunye full damage jangu wano zokojje jangu wano yala abantu bano jagala jangu wano mboli chuka mulabye njogerako like for real you seeing what I'm talking about this is shit it's real shit naye ekisinga obukulu sokojje ona ngambye agalina naawe wangambye ogalina kumwenani asinga munne ono toduka speed ona agage bagala bino bagala yes naye tembera wano kamera gune ono yasinga simanyi oba olabika wali olimiridde waggulu sikozeseza exercise nolo lwaki ogamba oli nti yasinga yes wabawo abantu abamu abawaka naye it is fair okwogera amazima nti onakusinga yes onangambye ebintu byebisinga byonna abisinga abijje mu mabina gano ganyeenya naawe bwe kiri nze sigenda kulira ebisinga mbikoleredde bukolerezi ng'omwana omuwala nti kyekyo anti simbadde sikozesa bbina basically I work ebbina wakatandika sometimes zijja nembeera nabo sometimes sibeera nabo so ng'oyiga bagakozesa batya basically manyi omanyi tutwaka talk for us nyamba amwe naawe leka abuleka abantu bange balise ku maaso ntwakingira muko twaka munsaasire nze mbanyi kyendiko batamoke abantu baje babikira kujja mu comment bigambe toli okay kati kirabika ndi bulungi bitu waliwo abatunuulira agamba banna nze kanywe bunywe nenga video tugera mu video shoot kansubire ngenda basangayo mugenda baawo kiria tukyali ku behind the scenes za Nyash ne Gloria gwe jangu wano mbuli olabye
Ndaba eryo. Simanyi oba lyo nalyo linyeenya naye nga nalyo weeriri. Tugalina buli type. Kati okola biki? Nsanya game. Ozanya kasota? Ka matchbox. Ka matchbox. Ke kano kensanyi. Ate bwate sikibanyi. Mpya. Yaffe ffekka. Mulabe ekintu ekiri wali mulabe. Ebintu ebimu munaye naffe tubisange ne tugamba ya Rabbi. God gave them but webuuza ne mugana abana gye bali ndi nabo gye bali. Naye bannange kale tukyali ku behind the scenes video shoot ya Gloria.